الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. يا أحبة، أوصي النفس وإياكم بتقوى الله عز وجل، وراكبوه مراقبة سر والعلم، من يعلم أن الله يسمعه ويراه، فتزودوا فإن خير الزاد التقوى الله. فاتقوا الله يا أولو الأبصار. amatendo amajjuvu gawa kitiibwa Allah. Teri kiyinza kutendebwa yadde okusuutibwa n'amatendo amajjuvu okuggyako Allah. Ebisigadde byonna bibeera mu mbeera ya kukwekwenyezebwa. Fa amma alkimaaru lillahi aljalaalu wal ikraamu, kitiibwa obujjuvu bwawa kitiibwa Allah khaliquna, oyo Allah yatonda nze naawe, nga tetumaze kuba kalulu wadde okuteesa wadde okuba nti tulina bye twasingayo Allahu jalla waala kutonde nga bw'ofaanana antonde nga bwenfaanana. Bal araada rabbuna rabbul kaaba, yayagala Allah waffe omulezi waffe tufaanane nga buli omu wafaanana, ate Allah nashkuruhu bidhalika, tumwebaza olwekyo. Falidha nusalli wa nusallimu ala nabiyina alkarim خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله أفضل الله الصلاة والسلام عليه. تمزاكوكم مساليلا صلى الله عليه وسلم يقول كويفوه atufula basseruganda bannange muneegatteko tumusalire ffenna omubaka sallallahu alayhi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammadi kama barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahim dhul alamina innaka hamidul majid. Oyo sallallahu alayhi wasallam yakola kaweefube mungi nnyo nze naawe ofaanana nga we tuli. Inshallah seerabira kubajjukiza nga mbagamba nti edduniya etumenya tuginoonyezza eganye, tuginoonyezza abagifunye bagifunye, beegaanidde ekyaganye naye tokoowa ginoonya. mu butakoowaabwo teweerabira kino. Allah agamba nti waman yattaqi llaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. yenna atya Allah akuteera obufulumiro mu nsonga zo, ate Allah n'akuwa riziki n'aggabirira engabiri etaliko accountability. tolina agenda kukubanja Allah ng'akuwadde. kyobala mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ezimu ku dduwa ze yatuwa eziga nti Allahumma la mani'a liman a'tayta wala mu'tiya liman mana'ta wala yanfa'u dhal jaddi minkal jadd. Allahu akbar. ya Allah gwe kugamba otye Allah nga yennyini byonna. mbaka sallallahu alayhi wasallam otegeeza n'atugamba nti la mani'a liman a'tayta, teri yasobola kujjako Allah kyakuwadde, wala mu'tiya liman manata, teri yasobola kukuwa ekyo Allah kyakuziyizzaako, wala yanfa'u dhal jaddi minkal jaddi, teri yasobola kugasa yadde akanyiikuuli ekyo Allahu jalla waala kyetayagadde kiggase nakyo. kale oba onoonya duniya, yani ng'onoonya riziki, onoonya maishata duniya, obulamu obulungi obweyagaza bwennoonya bwonoonya bweyagala bwenjagala, teweerabiranga akhil kalim okutya Allahu jalla waala, ate haqqa tuqatihi, yani haqqu taqwahu, okumutya Allah kwasiima, okumutya okutaliimu riya, taliimu kabandabe, naye nga kyokola okikola lillahi jalla waala. kubadde kujjukanya kwaffe okutono ennyo insha rabbul kaaba. mu kaseera kaffe kano kennyini tuba n'omusomo gwaffe ogumanyiddwa nga ogwa asbaabu nuzuli al-Qur'an al-Karim, ezimu ku nsonga semasonga wekitiibwa Allah nyini byonna
ziyasalawo n'ayagala n'atusiza ekitabo kyaffe al-Qur'ani al-Karim, Qur'ani ekitiibwa. Allah yatutonda nze naawe, Allah yatusiza Qur'ani etulamule, era Allah yatugamba nti wa intanaza'tum fi shay'in, bwe mufunangamu enkaayagana mu kintu kyonna farudduhu ila Allahi wa rasulihi, tukivuge mangu nnyo tukizze wa Allah wa mu Qur'ani. Allah atugamba atya, bw'otasangawo ansa wali rasuli duka mangu nnyo. Omubaka afdalu salatu wassalamu atugamba atya? Tugenda okulaba ezimu ku nsonga lwaki ekitiibwa Rabbul Kaaba yassa Qur'ani ekitiibwa. Twakulembera waggulu ne tulaba omubaka engeri gye yafunamu obubaka ku ntandikwa, ne tulaba ku ebyasooka okukka mu Qur'an awwala ma nazala min al-Qur'an al-Karim, ne tulaba ku al-falq bayna as-suratayn bi bismillah, nga enjawulo wakati w'essula ebbiri oba ekigambo bismillahir rahmanir rahim. Ensonga lwaki kyakka mukkirize nate insha Allah tubeere ng'olunaku olwaleero tulaba ku al-qawl fi akhir ma nazala, ekyogerwa ebigambo ebyasembayo okukka omubaka afdalu salatu wassalam ng'asemberedde akaseera ke ak'okufa. Ikhtalafa al-ulama, mwana wattu abamanyi baayawukana fi aqwali mukhtalifati, ku bigambo ebyenjawulo, an akhiri ma nazala, kwekyo ekyasembayo okukka min al-Qur'ani al-Karim, mu Qur'ani ekitiibwa. Dhaba ba'du, abamu bagenda maaso ne bagamba nti fa akhiri ma nazala, ekyasembayo okukka nga yali aya ya Allah egamba lakad ja'akum rusulu min anfusikum, mujjiddwa ababaka oba mwatumibwamu omubaka rasulu min anfusikum ng'avudde mu mmwe bennyini. Fa amma al-qawlu thabit, kigambo ekisinga okuba ekinywevu nga kiriko silsira olujegere oluviira ddala ku basahaba battabi'i, ne lujja nga mutwaliramu Abu Muhammad bin Husaini, ne mujja ne mutwaliramu Ishaq bin Ibrahima, ne mutwaliramu Abu Ubaida Yusuf bamaliki bashatrani bangi, yani ne lujjira ddala paka ku Abu Ubay bin Ka'bi radiyallahu anhu wa ardaah, sahaba omubaka sallallahu alayhi wa sallam, ng'atugamba nti fi akhiri ma nazala, ekyasembayo okukka mu Qur'an ey'ekitiibwa qawluhu tabaraka wa ta'ala lakad jaa, qawluhu tabaraka wa ta'ala, ng'atugamba mbu kyekigambo ky'ekitiibwa Allahu jalla wa ala kiriwa, ng'era kyekigambo ekyasinga okubeera thabit, ekyanywazibwa min Ibn Abbas radiyallahu anhu wa ardaah, nga naye Ibn Abbas yakyegattako ekigambo kino n'agamba nti fahiya akhiri ma nazal min al-Qur'an al-Karim, kyekyasembayo okukka mu Qur'ani ey'ekitiibwa, nga ma'ahu waggulu we waliyo battabi'i abawerako omuli Ahmad bin Sinan, omuli Uthman Thawr wa ghayru dhalika, nga bonna bagamba batya nti ma qila ekigambibwa fi akhiri ma nazal, kukyasembayo okukka qawluhu tabaraka wa ta'ala wattaquu yawma turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kulla nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Nga bategeeza batugamba nti ekyasembayo okukka mu Qur'ani y'owekitiibwa Allah, ne kino kyalimu mu byayogerwa ebingi. Wattaquu yawma turja'una fihi ila Allah, tutya olunaku nze naawe ne tugenda okuddizibwa mu maaso g'owekitiibwa Allah. Thumma tuwaffa kulla nafsi, Allah atandika okuba nga tuwazzi'u tu'ta kulla nafsi, buli omu afuna aweebwa ma amila biwakola. Allahu akbar wa hum la yudhlamun, nga tewaliwo Allah gwagenda kulyazaamanya. Subhanallah.
Allah kuwa buli kiwakola nga bw'atugamba nti fa amma man mithqala dharratin khayran yara wa amma man mithqala dharratin sharran yara. Yenna Allah gwali wanaafuna chance minzaani ye nebanga yaliko akalungi yadde katono katya Allah ajja kakulaga. Ate naawe alifuna ka chance bambi nga minzaani yo yaliko akabi yadde katono katya, naawe ow'ekitiibwa Rabbul Kaaba ajja bbanga kakulaga. Kati eyo aya abamu bagamba nti yasembayo okukka egamba nti kyolunaku ow'ekitiibwa Allah lwagenda okubeera nga akuzza mu maaso ge akubuuza ekkamukamu nga nno mwana wattu teri agenda kulyazaamanyizibwa. Fadhaba ba'dhuhum, abali bagenda mu maaso ne bagamba, omwali ayitibwa Ibn Ishaqa, Abu Haraf, Ibrahim ibn Muhammad ne Ibn Kathir babeeranga mwana wattu ekigambo kino maawo bakyekwatako ne bagamba nti ma yuqaru ala ekigambibwa ku akhiri ma nazala ekyasembayo okukka mu Qur'an ekitiibwa kawluhu tabaraka wa ta'ala yastaftunaka kulillahu yuftikum fil kalala. Abadhaba bagamba nti ekyasembebwa bwe banaakubuuza ku bakyala, yani banaakubuuza ku by'obusika, bagambe nti ekitiibwa Allahu jalla wa ala abeera nga abalamula ku mukyala abeera afudde, yani nga talina bakibanganda ze. Ekyo nakyo kibanga weekiri. Fadhaba jam'ul ala akhiri ma nazala qawluhu tabaraka wa ta'ala wa yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam diina. Nabeera nga bonna bakkaanyiza wamu ne bagamba nti alkawnu raji' ekigambo ekisinga okuba ekituufu wa aqwa era ekyamaanyi wa asiha era ekituufu ddala kawluhu tabaraka wa ta'ala kyekigambo kiwekitiibwa Rabbul Kaaba ekigamba nti wa yawma Allah olunaku lwalutegeezaako nti akmaltu lakum dinakum lwe mbajjuuliririzza obusiraamu bwammwe. Era Allah jalla wa ala agamba nti wa atmamtu alaykum ni'mati nembeera nga nzijuzza ekyengera kyange gye muli, wa raditu lakum al-islaama diina nembeera nga mbasiimidde obusiraamu okubeera nga yenkola gye mugenda otutambuliramu, yani tulina okuba nga tutambulirako ne twekwatako. Bwe tulaba ebyasoose, aya eyogera ku bamulekwa Allah watugambira nti quli, bategeeze obagambe nti Allahu, bategeeze kuli, bategeeze kuli Allahu yuftikum fil kalal, Allah abalamula ku muntu aba afudde talina baŋŋanda ze, omukyala talina baŋŋanda. Eyo aya yasembayo okukka fil miirath, ku bintu ebyokusikaŋŋana ewali okugabana emmaali y'omufu. Eyo aya yasembayo okukangera mu suratu Nisa era kukomerero y'essuula. Fa amma kawluhu tabaraka wa ta'ala, ekigambo kya Allah kye twalabye ekiri mu suratu al-Baqara, Allah ng'agamba nti wattaku yawma turja'una fihi ila Allah, tutye nnyo olunaku lwe tugenda okuddizibwa amaaso g'ekitiibwa Allah, thumma tuwaffa kulla nafsi, Allah abenga wa buli mwoyo kye gwakolera, wa hum la yudhlamun, nga tewali Allah gwagenda kulyazaamanya okuggyako buli omu ajjafuna kye yakola. fa hadha akhiri al-aya kutiba, eyo aya yasembayo okuwandiikibwa. Ku lwaki? Aya egenda okamba mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ali mu safaari atambula, ate nga mbaka we yafuniranga obubaka wennyini awo we baabuwandiikiranga. Kati aya ne babeera nga bagiwandiika ku jjinja, wafi riwaaya bagiwandiika ku muti, ne batambula ne bagenda, omubaka avaawo bagenda otuuka okuŋŋaanya Qur'an bagiwandiike ebeere mushafun wahid. Mwana wattu eyo aya nebeera nga yali ebulawo, era nga omulimu ogwo gwali mu basahaba banene, omwali Ibn Mas'udi, omwali Ubay ibn Ka'bi n'abasigadde abakwasira omulimu gw'okuŋŋaanya Qur'ani ey'ekitiibwa. Ne babeera nga batugamba nti aya yasembayo okuba nga ewandiikwa eyo eri mu suratu al-Baqara egamba nti wattaku yawma turja'una fihi ila Allah, naye nga si yasembayo okubeera ng'ekka.
فأما قوله تبارك وتعالى ekigambo kya Allah ekyasinga okuba ekinywebeera ekituufu ddala ekyasembayo okukka yombaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam we yali ng'ali mu hijjatul wada agenda okukola hijja ye yasooka yasembayo fa Allahu jalla wa ala n'abeera nga yamussaako aya egamba nti wa yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum islaama diina ya Allah mtegeeza nga amugamba kyolunaku olwaleero wakana fi yawm al-arafa Allah jalla wa ala lwe lunaku lwabadde nga ajjulirizza obusiraamu era ekyengera kyaffe Allah n'akijjuza Allah n'abeera nga atusimidde obusiraamu okuba nga yeddeeni gye tulina okuba nga tugoberera tugondera tukola tweyisaamu tuwangaaliramu tufaanana tubeere nayo tufe nayo paka mu maaso g'ekitiibwa Allah. basaba ab'enjawulo bamulawulira ebigambo ebyo baakaabanga mu bo Abi Bakar Siddiq yalimu faqila ma yabqika ya Abi Bakar kyekikkaaya mubuuza okaabira ki Abubakari kyekikkaabya wakana Nabi sallallahu alaihi wasallam yabqi nga omubaka akaaba nabbakari akaaba bamugaa nti wange kyekikkaabya Bakari n'agamba nti abqani ekinkaabiza لأنه يبقي النبي صلى الله عليه وسلم لا كون بقى صلى الله عليه وسلم كابا نبا غامبا تانا يتلالا ندبا على أن النبي الكريم نبا غم بقى أفضل الصلاة والسلام تتعين الساوى يده أو بدهم ودكوليش echam tumokola kituukiridde mission yewedde mission over then what next mpaka agenda kufa fabaka akharuna n'abaana bakaaba olw'ekigambo kya Abi Bakar Siddiq radiyallahu anhu wa arda kuba yalina endaba nga ya waggulu naga nti Allah abajjuzza obusiraamu era nga abutusiimidde beera eddiini tebukyeyongeramu tebukyakola ki kati fama baanu nabiyina alkalimu mbaka waffe agenda kuddako ki nga Allah mwagasadda nti innaka mayiti oli waakufa n'abantu bo baakufa Allahu akbar yabeeranga ka Bakar Siddiq olwensonga nekitegera mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mwana watu akaseera ke alabika nga mission agimaliriza kasembeddeako okufa nga teweerabidde tewekitiibwa Allah yali yasadda essula yagamba etya idha jaa nasrullahi walfath ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا wali wakuzza okutaasa kwa Allah so tunasil ojja kulaba abantu nga bayingira obusiraamu bibinja na bibinja bakada agenda obigattagattamu basiraamu bayingidde mu bibinja omubaka abategeezezza aya yasembayo okukka eyesuula yasembayo okukka ensuula ennamba so tunasil naye aya munfarida aya ng'emwemu mwana wattu yabeeranga eyo yesembayo wekitiibwa mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam emusiibula okumulaga nti emirimu giwedde gituukiridde era ne mu bigambo ebimu ebya Abubakar yagamba ekimu ku binkaabya kullama tammat nuqsaani buli kijjula kyonna kimala ne kikendeezebwa iza zaada fihi shay'i ghayru minhu senga kyongerwamu ekintu ekitali kya mucyo Abubakar ekimu ku bimukaabya yagamba nti buli kijjula kyonna kikendeera singa kakutanda n'oyongeramu ekitali kya mucyo ebaffe abamanyi amata senga oba neggama tampeko y'amata emu n'oyagala oyongerewo tampeko z'amazzi bbiri oba tampeko y'amazzi emu ku nkomerero omaliriza nga ky'oyina si mata wabula ng'oyina mazzi ga mata ku lwaki gali amata gennyini go gafuluma ne gaviira amazzi gano goolesi gafune ekifo paliza n'obusiraamu bwe butyo mbaka byatulekerawo singa tubyongeramu ebyebbali bijja kutuviira tusigaze bino bye twongeddewo tulowooze nti bwe busiraamu naye nga si busiraamu fa amma nga zaidu kyetwaliise nti bidia bizuule buzuuzi mu busiraamu naye nga wannaasu yadda'uuna ala annahu abantu nga balowooza nti bwe busiraamu fa amma nga si bwe busiraamu kale ebyo byemu ku bigambo ebyakaali Abi Bakar Siddiq
radiyallahu anhu arda bungera butya ku makya ng'abaddu bali mu kwongera mu busiraamu ebitaalimu yabaffe bunaafaanana butya. Ebyo byemu ku bigambo byabeera nga byasembayo okukka mu nzika y'obubaka ne ku nkomerero y'ekitiibwa sallallahu alayhi wasallam. Inshallah tabaraka wa ta'ala samukkirize abaddu ba Allah ebitiibwa balungi abakkiriza tubeere nga tukomako wano inshallah tujja kuba nga tweyongeza tugende mu maaso n'okulaba ku butya Allah ensonga ziyasinziirako okussa Qur'ani marrata thaniya omulundi gwaffe ogwokubiri. Wa barakallahu fiikum uhibbukum lillah. Bannange mbaagala nnyo kulwa Allah era nsaba ekitiibwa Allah abeere nga abankuumira ya rabbi. Abalwadde Allah abasuuse, abalina embeera ezibakose ezibanakuwaza Allah azimalirewo, abafiiriddwa Allah abagumye, n'abafudde Allah abeere nga mwana wattu abateekera ettaala mu kabuli zaabwe era Allahu jalla waala abeere nga abalamula na jannatul firdawsil a'la. Allahu jalla waala tumusaba ffenna tuttire ku busiraamu bw'ayagala era nga nakyo tukyerabidde Allah kumuwanjagira ti rabbana allahumma a'izza al-islaam wal muslimin وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. وصل اللهم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم آمين يا ربي. سلام عليكم ورحمة الله.